tusinzira ku Uganda Lifestyle mwebale nnyo okubanga mutugobera mikono gyaffe gye musinzira mwebale nnyo okubanga mutusaako obudde bwammwe Biv Organic ku Jesco Beauty Center akujjanja abalwadde bonna obukuluma Natural Healthcare Products akosa ebintu bya bulijjo biri mu environment yaffe nakujjanja baleve yokusatu opposite New Tax Park tumo omuntu wajja kubanga atuukayo kakati eggulo limu twakoze story y'omwana omuwala Spice Diana olw'okuba badata buse tabukedde bafaani abavoda abayisizaamu amaaso n'ebigenderako ng'ebyo era ne mbabuulira ne mbaga nti banne bamukolera kufuna bafaani naye bwe bamala okuwera ate the same people ne mutandika okubanga mubajeregereza faani waba yogedde ku nnyambalayo apanedde mu kyogera kubanga bafaaniwo ate bw'omuyisaamu amaaso n'obaboggolera bw'otyo n'okuwa ku ddaalira n'obadduulira okubalangira embeera ezaagwa na biki n'embiri emibi tekikola makulu ndowooza omulanga gwaffe yaguwuliriza n'omulanga gw'abafaani abamu n'asalawo withdrawing emessage eyo gye yadataddeyo post gye yakoze ya withdrawings n'agijjayo ku mukutu era ne yeetonda ku ebyo byonna ebyabaddewo n'asaba bamusonyiwe bamumusonyiwe nga bafaani abamuwagira ku ebyo byonna ebitagenze bulungi yoyo omukyala Spice Diana n'aga nti munnaye oluusi nabo bantu bafunamu obusungu yejjusa lwaki yakoze post eyo n'agiteekayo tekyabadde nnyo mu bigendererwa bye okitegeera so byebyo katusabe munaamusonyiwa nga bwe yasabye nola kiba kyakuyiga bane abayimbi n'abagambye mulekere okudaalira abantu bano buli kye mwine bakiteekawo kandi basobola obutakuwagira n'abakuvaamu tekijja kuba kirungi so kyamakulu nnyo kyewakoze ekyokwetonda era okwetonda kwe musaba mukukkirize nga bafaanizi be abamuwagira mukukkirize kubanga ndoze yavudde n'akiraba nti yadako kyade kya bulalu so kyekyo amanya nze wasa Emmanuel Edgar Wycliffe Sali gwe tukola naye tubeera ku Uganda Lifestyle nga tubaweereza